Mwebale kwekuumira ku program ku Lure Sisirike. Leka tweyongereyo n'emboozi yaffe. Twafuluma nayo ku ngeri gye nali njeebise bwe nasituka nadduka na bulangeti yange n'enfuluma. Buli omu yafulumanga bwe yali, ennyumba n'ejja yonna n'egwamu bwe nga tutunula bwe tuti. Obulamu ne bweyongera okaawa, waliwo awo ekiyungu ne tutandika ossula omwo nga bwe tusamba akadongo ne tuteeba emiti ne tuzimbayo awo ennyumba endala zaali ruumu bbiri nga za ttaka za ssubi era nazo. So kati oluvannyuma eyatwokyera ennyumba twamala ne tumutegeera ne tumuwaabira ne tumutwala ku poliisi. Era yawanga nkukoye musajja tali kuno yagenda. Yali aneesibyeko nga maze kuzimba wano, yali alooza nti sirizimba. Nga ntandise nga asula wano nga kubeerera enduulu nengenda nemuwaabira ne bamukwata ne tugenda mu kooti. Ne tuwoza ne musinga. Bwe namusinga ne bagamba agenda ozimba ennyumba y'omukazi. Ate yajja okugizimba. Yamugamba ono muzeeyi gwe walampa asuuse okukuzaala omwagaza ki? Omulanga ki? Ng'ensonga zaawaayo zimusinga businzi omusango. Owulidde? Mbu yaŋŋamba ngende ampase muzaalemu abaana be yazaala babi tebayita mu bantu. Kaakati kyava mpaabidde. Musango ne gumusinga. Gwamusinga lwakuba yalina mutabani we nga ye amuwogeramu n'amuguza ekibanja kye n'abagenda ne beegula n'awanga n'agenda. Ne muwona bwe ntyo ndowooza singa yanzitadde. Singa yanzitadde. Kubanga baalabanga embeera gye nnimu, nsobola okulimira abaana bonna n'ennimira abazzukulu bonna, ate bo nga tebabiina waka. Ne beebuuza ono lwaki asobola okuliisa effamire eno yonna. Ng'ekintu ekyo kibaluma. Awulidde? Ng'ekintu ekyo kyonna kibaluma. Naye ne nkuma abaana bange ne nga nja kubafiirira mpaka bakule. Bakale bakuze, Mukama n'ankwatirako ne bakula. Yalina olusuku lwa Musaga n'amabidde ge basogolamu omwenge, n'atugamba tutememu amabidde nga bwe tuyiise omwenge paka we tunaafuna ssente ezigula amabaati tuzimbe ennyumba. So ne tutandika osombanga amabidde, twali bayiisa nga tuyiisa omwenge, tuyiisa Walagi, tuyiisa Tonto, tuyiisa Kwete, nga tuyiisa buno obushera bw'Abakiga obutokota. So nga byonna tubikola. So ne tutandika osomba amabidde ne tutandika okuyiisa nga buli we tuyiisa ne tutunda nga tugulayo ebbaati. Ne tutandika bwe tutyo okugula amabaati mpola mpola. So mu bumpimpi omusajja ne tumalayo ne tugula amabaati ne gaggwayo oba gaali 20. So ne tusamba akadongo ne tutema emiti ne tuzimba ennyumba nga ya kadongo naye nga ya mabaati. Awo ne tugendako ku ddaala eddala naye nga tuli ne maama waffe. So nga gwe tuli naye nzijukira mweyo ennyumba ndowooza mwe natandikira oba okusoma. Natandika ndi mukulu ddala okusoma. Natandika nyina emyaka 7 okusoma. Nentandika nengenda ku ssomero lye nasookerako baali baliyita Buluma Primary School, era nalyo liri eyo Mityana. So nengenda ku ssomero eryo ne bantwala mu ndooza yali oba bebi. Nentuukayo nalina olugezigezi lungi mu bebi neŋŋaanayo. Nzijukira abaana beeyo mu kyalo baasomeranga ku wansi ku ttaka nga mutuula ku bulago. Obulago abakulira mu kyalo babumanyi. So nga muwandiika ku ttaka, oyerula akafo n'owandiika ku ttaka nga kwe tuwandiika. Nze bwe natuukayo eyo nga tusobera mu mimwanyi neŋŋaanayo neŋŋamba nze sigera somera mu bwana buto, nalina olugezigezi nyina emyaka 7 neeyita musajja mukulu. So neŋŋaanayo kati ticha yatusomesa bwe yagenda nenzirukayo neneetwala mu P1. Kati aba P1 bo nga basomera mu kizimbe neneetwala mu P1. Kati kumbe ticha avudde eno
ate agenze ne mupi wano kusomesa kati nze nga manyi agenze ate mba ntudde nsowodde ate natuula n'amaaso ticha nandaba nangamba gwe oli wakatandika oliwo eri mu bebi ate ani akuleese eno nangobayo nenzirayo eri mu mwanyi so nekinyiiza nnyo nenzirayo ewaka ate waka twali tuyisa omwenge nga bw'okimanya abatuuze baagala nnyo okunywa omwenge kati nga bajja nnyo ewaka okunywa omwenge n'ekkwete ne walagi kakati bw'atuuka ewaka mba ndi awo ewaka nga ticha tazze naye kunywa mwenge neŋŋamba maama oyo ticha tomuwa mwenge kubanga yangobye mu kiraasi gye njagala ticha ne gamumyuka akaana nga kamulyolyoma kakati ticha nampooyawooya naŋŋamba jangu wano kakati ngenda kuwa waka bw'omukola ng'oddayo eri mu kiraasi gye naggobye neŋŋamba awo nno kati oyogedde omwenge ojja kunywa so nampa waaka bakulu bange baali banjigiriza buno buwaaka obutandikibwako nga mbumanyi nali mu kujjukujju so buli ke yampanga nga nkakuba budinda kati naŋŋamba kati ojja genda eri mu kiraasi gye naggobye neŋŋamba maama bamuwa omwenge maama wange yali anjagala nnyo nga tayagala kunnyiiza so ne bamuwa omwenge ticha nanywa so bwe ntyo nentandikira mu P1 okusoma naye Katonda nanyamba nemba mukujjukujju nali wa kusatu nenvuganya nebe nasangamu nali wa kusatu so kati bwe namalako P1 ate nenkyusa essomero nengera kusomera eddala mu P2 somero bali baliyita Kande Primary School so nengenda kw'eryo bwe natuukayo bali abaana baali bagezi bo nga basingako ku beeno ne bandeega mu P2 nali taamu yasooka nali wa 6 so kati awo nenziramu nenvuganya taamu ezaddako nenzirayo eno wansi mu bifo byange ekyokusatu kyakubiri nenyingira P4 naye nga bwe nayingira P4 awo nzijukira obulamu bwe bwayonoonekera kubanga ewaffe waliyo etteeka teri kusoma bakoma mu kyakusatu okusoma mu biseera ebyo nze we nabeererawo nga kyakusatu kasotuka mu kyokusatu olina kukomaawo era nzijukira sisita wange bwe yatuula ekyokusatu mu vaka y'ekyokusatu n'afuna olubuto ng'alina emyaka gyali ndowooza 10 oba n'esatu aka yalinanga 12 kuba ku myaka 13 yali azadde 13 14 we yazaalira oyo teyaddayo kusoma bakulu bange bonna bakomaawo kyakusatu kati nze nemenya etteeka nenyingira mu kyokuna awo emizimu ne ginsangulamu obwongo bwonna eyali abeera owokubiri wa kusatu wa 6 neŋŋenda nembeera wa 83 ku baana 84 so nebyonooneka nempadaawadda kale nembeerayo nga ntuusa mukolo ng'amagezi go gaakola ki nga lubaale yagasiimuulamu nga gaagenda nembeeramu nempadaawadda P7 nenjituula nenjituula P7 so we natuula P7 neŋŋamba ne secondary nja kugendayo so we nagezaako genda mu secondary nentandika oggwa eddalu so obulwadde ne butabuka nnyo nentandika oggwa eddalu jjukira we nasooka oggwa eddalu nali mulwadde nga neebasaawo waka mu Mutuba owali ennyumba yaffe so nga we neebasaawo nendaluka olumu magezi yanfiirako n'eyo mu kkubo nga mutwala eyo emaanyi mu ddwaliro nali manyi simutuusa nayo nga muto natuukayo musawo teyambeera bubi nemugamba sirina akasente toyina baalo nti bba wange yagenda omwana mujjanjabye mukomezzaawo mba mukomyawo mukama ono ow'ekisa nga nono ennusu 7 baali bakavungisa nga nzija nzigulamu endebe z'emmwanyi wazindaba 4
ngeze mwanyi nzaanika bwe nzaanika nga nzitunda nga zizaala nga nziramu nga nsuubula nga zizaala nga ntandikira awo nga ndoka nga ngenda nga nsasula omusawo nankomawo olwo atandise okugenda aba agenda avaayo ndi mulwadde neebase mu nju nga bane bamutuma twali kyayi wa maama ng'asitula ebbinika aba atuuka miryango awo g'ekiyungu ng'aseerera ng'agwa ng'ebbinika emwokya emuvulunga yena najja amaaso gano gonna ezo enkovu z'olaba wano mu maaso ng'ajja yena obulwadde obwange bwasigala mu kitanda nga mutwala mu kiroddo nga bamuteeka mu katimba nga mbagamba mumutadde mu katimba waka siina muntu waliyo obwana buto ndi omu naye muyiweko eddagala nja kumuleetanga mujjanjabe nga baga nti onoomusobola nti nja kumusobola yena nga yaggwako amaliba nga bampa akatimba nga muleeta kemusuzaamu bwe nkyusa ennyama esigala kuli bwe nkyusa luno oludda nga era ennyama esigala kuli nga mujjanjaba nga bonaabona n'omwana okumutwalanga eyo mu kiroddo ntambuza bigere okuva wano mayiro 7 okutuuka mu kiroddo nga mbonaabona n'omwana paka lwe yakula naye wadde banne bonna bambonyaabonya naye ate ye yaleetamu ak'ensuso nga twatuuka okusoma nga muteeka mu ssomero ng'asoma ng'olwo abeera bulungi naye munnange oluvannyuma lwa byonna mututte mu ssomero lyeyo emisigi baamuzza wano nga basitudde busituzi mu motoka nga bateeka nga manyi yafudde neŋŋamba sijja kumuzzaayo kaabeere wano ninsituka eyali talina maanyi nentandika otambula naye kyenzijukira nali mpanyisibwa kati nga ndaba ettaka lyonna lijjuddeko emisumaali kati nga buli ngenda mbuuka bwenti nga ndaba buli wenninya waliwo omusumaali abantu nga beebuuza abadde ekyono so bambi omulaba omulalu ng'akola obukolomooni biba bya ddala mu nsi ey'omwoyo yaba ayina kyalaba so kati ze nali ndaba emisumaali ettaka lyonna nga lijjudde emisumaali ngenda mbuukabuuka so oluvannyuma ne mala nentereera nzijukira era nenziramu n'engwera eddala omulundi omulala nenziruka nga nziruka ku kyalo nga ŋŋamba abantu bannaaye enkuba egenda kutonnya nga nnyingi mwenna musaanewo bannaaye mudduke mweggalire mu mayumba naye ng'omusana gwaka nga teri yadde akale so nga nze nziruka nnanga nkuba awo nawo nempitawo Mukama namponya naye ebiseera ebyo nali simanyi Mukama nali manyi Biikira Maaliya so neera nenziramu n'engwa eddala omulundi ogwokusatu nafuluma kiro zaali ssaawa ndowooza nga 2 nga bali mu kujjula kyaggulo nembuuka olujjuliro nendubuuka nempitawo nga nninga akakadde nengenda nentandika okuba enduulu n'okuba emiranga egy'amaanyi so oluvannyuma ennyo era nenziramu nentereera so kati bwentereera by'okusoma neŋŋamba kati kambiveeko nembyesonyiwa ne wayitawo omwaka mulamba nga ebyokusoma mbyesonyiye nentereeramuko so kati awo wenatereeramuko nembiddamu nali njagala nsome ne mama wange ng'ayagala nnyo nsome nzijukira yaleetako omusamize ewaka nsawule yaleeta omusamize ewaka nsawule omusamize n'ajja n'atuggalira mu nnyumba buli katuli konna n'akazibikira nga tewali katuli woolabira budde bwali bwa kiro n'ateekawo ebintu bye nzijukira yalina endege kati endege ziri nga yazisibako oluguwa kati oluguwa olwo nga akasuka endege ku luggi endege ne ziwala ne ziyiringita ne zigwa wansi kati najja ng'asika oluguwa olwo amayembe olwo bajjajja bazze kaakati n'atandika okukyusa eddoboozi ng'ayogera ng'ejjembe ng'ate bw'amala bw'atuvuunulira
naye nze nagenda okuwulira nga mufere nga bwe mbagambye nali mugezigezi ngenda owulira gaayo naatufera ate nange nali njagala nnyo maama wange nga sagala bamubbeko ssente kati kye nakola nensituka mu nzikiza ne ngenda ku luggi kati oluggi luli lwaliko kasitapuli kati kasitapuli kali nga bw'okajjako lusigala lwekutte kati kasitapuli nenkajjako ne lusigala nga lwekutte kati kimulimu nakisensi nga nendaba ngono omusamize yeyeebaka wansi na omutwe naguteeka eri ku luggi n'ayogera ng'ejjembe bw'amala n'asitukayo n'atuvuunulira kati namubaza nga akutamye ku luggi ali kwogera ng'ejjembe oluggi nenduggulawo ne lumukuba mu mutwe n'abuuka n'adduka eri. Naye ng'okubonaabona kwe nnina okusakira abaana okulanga obakkusa bizibu nga buli muntu yenna agamba fumbirwa nga maze siddamu kufumbirwa. Nina okukuuma abaana bange anti ojja kubonaabona nnyo tojja kufuna kyokubaliisa nti ate kyokubaliisa sisaka paka lunasimba emmere n'engituukako abaana ne babeera bulungi ne babasoma ne basoma asomye kaasomyeko saamanya nga kimugobye mu ssomero nga agenda e Kampala waliyo muwala wange ayasookayo okufumbirwayo muwala wange mukulu nga mulokole ng'ali Kampala eyo nga buli agenda gy'alaga era bwe batuuka eyo nabo ng'abateeka mu ddiini ye nga batandika nga basoma mpaka Walumbe naye we yamuyita n'afa. Olwafa ne baddukayo ne bakomawo. Olwakomawo era amagezi tikyamulobera gabweraawo nze mulwadde banaye wabaako olumbe lwamulwa nga amagezi bamwagala abantu ne bagamba naye mukazi wattu lwaki totambulako mu Kiganda ne ngamba Ekiganda sikimanyi bukyankula nakulire wa taata saalabawo essabo saalabawo kusamira saalabawo kiki ne ngamba nze nti sijja kugenda mu kusamira nga wabaawo muwala wange wa muganda wange omukulu ng'agenda ng'aleeta omusawo nga ndimu eyo enju we namuteera endirawo mu ddiiro nga waasula ng'agenda muleeta omusawo nga nsemberayo nga ntuula eri sibisobola. Omusawo gye yavuule bye yayogera n'ayogera byayogedde n'ayogera oba nagenda okulaba oluggi lwekubye omulundi gumu pa nga luwere omusawo emisinde gye yadduka oli amuleese asigala awo ng'ata maaso ng'omusawo adduka ti amayembe ge muyina makambwe olaba gankubye n'oluggi ne mugamba nti olaba bye nakugambye nagambye nti ebyo ebintu nze sibisobola nze ekyanga abaana bange mbatwala mu ddwaliro nange bwe ndwala ngenda mu ddwaliro era nsaba Katonda nendaba nga bawonye naye ebyo ebintu sibisobola. Magezi oluvannyuma lwa byonna bwe yawona n'abinyumiza nti nze naggulawo oluggi twaseka twafa ensekwa nga tetulina kyakukola n'agamba maama ebyo tobiddanga nti era siribiddamu kubanga sibirabanga bukyanzaalibwa mbirabye lwaleero gwe obintuusizzaako olw'okukwagala ennyo. Kakati n'agamba ebintu bikambwe nnyo bino mukadde ogenda kwongera ku ssente kati kyenva nsituka nengenda nempita maama nenkoleeza n'ettaala nempita maama nemugamba janguka eno mu kisenge maama nangamba mwana wange oyagala kunkola ki nemugamba tewali kyamaanyi maama ono omusamize mufere talina mayembe tewali na muzimu wana ali mutufera nemugamba nze nsituse nenzigula oluggi tewali muzimu nagumu maama totya nemubuuza gwe wamugambye ajje gwe wamuyise maama n'agamba yenze namuyise nemugamba kati kyoba okola muwe buwi ssente za transport addeyo agende n'ebidagala bye tetubikozesa mufere. Maama n'agamba mwana wange oyagala kunzita nemugamba maama togenda kufa nze nzigudde oluggi ono omusamize alimba. So omusamize nga yatidde ng'akankana bwati ye ng'amanyi emizimu gya ddala
n'agira ebidagala awo n'atusibira ebidagala, kino mukiwanike wano, kino mukise ku nsonda y'ennyumba, kino mukiwanike mu kisasi, kino mukise wano. Ne ngamba maama ebyo ebidagala titugenda bikozesa, tumukkiriza tuwa bidagala bye, leka muwe buwi ssente za transport atuviira agende kubanga mufere. So bwentyo nengoba omusamize gwe baali baleesa nsawule. Kati oluvannyuma ennyo nga nkuze ndina Kampala nga ndokose n'okulokoka, maama ajja alwala muleeta ewaka omusabira. So bw'amala addayo mu kyalo, kati we nali mbeera waliwo era omusamize. Kati omusamize oyo nga tuli mu lutalo tubinsana, nga nze ndi mulokole nsaba yaasawula. So ng'olwo ndokose njiza okusaba naye eyo njagadde mbeeko kyenkugirayo nja kuddira. So kati maama n'addayo mu kyalo, kati yanzijukiza bino ebyono omusamize gwe nagoba nga nze nabyerabira n'obyerabira. Kati ambuuza kuba yajja bamuloza ettalo. Kati nali siriiwo nga ngenze kukola. Omusamize oyo ow'emmanju n'amuyita n'amugamba, geranga mutabani wo taliiwo gye nkuwa eddagala. Maama ate yali amanyi nti siri mwangu kwezo ensonga. N'amugamba mutabani wange tabikkiririzaamu ebyo ajja kunzita busi bw'anaamanya nti nazze mu ssabo. So kati bwe yaddayo mukyala ambuuza, ye banaye omusamizeewo gwe naleka mulwanagana naye mutuuseewa? Kyenva mugamba namufulula yafuluka. N'angamba toli wakusaaga siryerabira lwe wafubutula omusamize wano ewaka. Ne mugamba nga sibijjukira. So kati maama yanzijukizeeyo sitoole y'omusamize gye mbanyumiriza. Ne mubuuza ye wali oleese waaki omusamize? N'angamba nali muleese akusawule nga njagala osome. Nali njagala nnyo mwana wange osomere. Ngamba nga nawona okumpongayo ewa Setaani. So bwentyo eyo nayo sitoole yaliwo. Omusamize ne muwangula. So kati we waayitawo ebbanga nenfuna opportunity ey'okusoma. Waliwo essomero nga litandika butandisi lyali lya secondary kuva ku senior 1 mpaka senior 4. Kati omusajja nga akuŋŋaanya abaana abatalina mwasirizi abatandikireko essomero. Kati nga mugenda ne musoma nga we mukuba amabulooka, nga bwe mulima. So kati nga bwe musoma nange ne ŋŋenda naye jjukira nze nali lugoojamye, wandwadde mbeera mulwadde, era ne bamala ne bangobayo ku ssomero nga mbeera mulwadde. So eyo chance n'ensuba n'ensisoma. Bwe nakomawo ne mbikoowa ne mbivaamu ne mbeera ku kyalo ne ntandika ogw'obuwala. Ne ntandika okukwana obuwala. Ne nkwana obuwala naliko nga bwe nabagambye nti nabatizibwa obukaba n'obwenzi nga nyina emyaka 5. So kati naliko manto ey'obukaba n'obwenzi oba omunagiro oba ekifuta oba ekikolimo. Naye bw'obeera tonalokoka obeera oguyita mukisa. Nali mmanyi mukisa, ndiko omukisa gw'abawala. Naye we namala olokoka ne nkitegeera kyali kikolimo. Kati nga abawala baneereetera bwereetezi. Jjukira nabagamba eyali kitange, nabagambye yali kitange, yali mwenzi mulungi ate nze namusikira. So kati nenzira mu bigere bye ne ntandika ogwo ogw'obukaba n'obwenzi. So bwe nagutandika obwana obuwala ne mbutawaanya obuwala bw'abandi ku kyalo ne mbubonyaabonya. Biwanvu ebyo ndowooza ngenda bibuukabuukamu kubanga naliko ekifuta nga guno omusambwa gwa Yezeberi gwajjanga nga bw'olaba Yesu bw'akyalira abantu be, nange gwajjanga ne gunkyalira. Ne ntuula nagwo ku buliri. Bwe waabanga wakawala ke gwagala okwonoona nga guyinayo omuweereza waagwo nga gujja nga gumbuulira ekyokkola, nga guŋŋamba genda okagulira ekirabo bw'ekiti, okagulire ne swiiti ekika bw'ekiti, nga gumbuulira obulabo bwe nnyina ogulira omuwala oyo. Omulabi waffe omulungi, weebale kubeera naffe wano ku program
kulure siisirike. Omwogezi waffe omulungi ye tukyali naye, era mu katundu kaffe akanaddako tujja kweyongerayo okulaba engeri Mwami Magezi William gye yawangulamu obulamu buno, era tosubwa mu katundu kaffe akanaddako wano wokka ku Eternal Life TV, now and forever. Mukama abatuweera omukisa.